ekibuuzo kiri nti lwaki ba comedian bweroga kiva ku ki okweroga kubuulire kakati baganda bange mwenna abali eyabandaba tewali sekita tewali wantu wentambudde tewali wantu wendabye wantu owakyasinze eddogo weri kyasinze okutambulira nga mu comedy olwo batwala biki oli atwala eddogo litambuliza ku microphone akuyola bigere eddo kome kambabule tewali wasinga kutambula ddogo nga comedy baba kyasi comedy alimu eddogo ery'amaanyi liwunya n'okuwunya era bw'otuuka osobola n'okuliwunyiriza n'owulya eddogo eryo ddogo ate comedy alimu eddogo lingi ekisooka eddogo lya comedy owa ery'eddagala lirirogebwa olina gye n'akuloga eryo weeriri tulinawo eddogo ly'obutamanya oli ng'alina obutamanya n'agamba naye bamuloga tulinawo eddogo eddala eriryawo ng'oli tamanyi na kyakkola tulinawo eddogo ery'omuntu alemereddwa agudde afulopinze kyokka ye aliyita ddogo era ye muntu wojja okusanga ng'akuba nnyo enduulu eddogo bandoga bassebo ne bannyabo mu comedy eddogo gyeriri ng'awalala weririyo nga weriri mu masomero nga weriri mu mipiira nga weriri mu bayimbi nga weriri mu mawulire ne mu comedy era gwali eyo ng'oli comedian teweeyibaala oba tebakulogangako gwali olozeeko obanga tebakulogangako nga tologangako bajja kukuloga oba oliroga ti comedy n'omuntu asobola abasinga balowooza nti eddogo lirina omuntu kugenda kona kufuuyira emmindi olina lye weeyogeddeko liri lino lye batega direct lino lye batega mweriri lye batega lisinga tambulira mu ki kati comedy eyo mulaba nti ejjaba eryo lye baloga eryo litambula direct liba ly'abantu personal nti eddogo eryo nti mbadde nkola naawe ne tukyankalanamu kaligo nenga kankukolere kino kankuwunze kankwawule ne gundi mwebali abo nga wala secretaries ndala weziri nga wula nti abayibe nabo bakola kati mu comedy enewe gyebiri okitegeera nti omwana ajja n'akuloga nti from nowhere kyova nti comedy bw'omubeeramu bw'oba osabasaba nnyo bw'oba osamirako nekye weekwatiddeko oba nekyokkiririzaamu kubanga comedy ono tulina ebintu bingi tunyiiza comedy tunyiiza comedy anyiiza nti abantu betukola nabo njakuwa ekyokulabirako omwana osobola okubeera ng'oli ku show okola omwana najja n'akugamba nze nzirawo kati gwe n'omugamba ngenda kukuteekayo kati bw'omugamba nti ngenda kukuteekayo ogenda otuukayo tonawo omussa n'otamuteekayo kati eri omwana gy'okunyiiga nga tomanyi oba eddagala erikyegamba nti olinga muntu alina obusungu obwettumbiizi nga wawe malobalogo mulimu omuntu nga yakuzibwa bw'atyo nga ye mulogo ewawe balogo jjajjawe mulogo mamawe mulogo ewawe balogo nga naye eddogo kati bw'anyiiga naga naye kati mulaba yaganya okunteekayo katulabe kamba naddawo okukolawo okulaba emirimu bakugoba funa munoweya ebyo byonna bibaamu mu comedy biberangamu so comedy osobola okulogebwa osobola obutalogebwa si buli wakati simanyi mu comedy balabe bantu ki bwe weekuliyetingidde ino omuntu mu comedy nga ye omulimu gwakola mu comedy yeekuliyetingidde balabe beereere nga ye tamanyi bantu avuma ajerego ono akola bwati nga akuliyetinga ntalo mwebali era nawe musiba mubawulira abantu bangi nyuma gundi andoga so basaba ne banyabo omuntu wagamba nga waliwo eddoga waliwo omuntu aloga towakana aito kkiriza walone ne wayogeddeko abo batamanyi kye bakola kati waliwo omuntu ajja nga ye nga agamba kati nga najja ku stage amazima nga comedian ngera ayina ebigambo wallahi nga Katonda yamumma talent esesa mwebali
ng'omwana alina ebigambo ng'atula wansi bwe kuba kuwandiika n'awandiika ng'awandiika komedi we mulungi nnyo naye nga wallahi ne bw'abireeta nga Katonda yamumma nga yagaana okumuwa ekisesa kati oyo omanyi bw'agamba bandoga nekkiriza talenti weeri nga wala abasajja bakola emmotoka tiwo emmotoka ezimu nga yo bagikola nga erabika bulungi naye nga tedduka ng'era buli agirina agambe kati bagidduka nga bwetyo bweri kati mulimu nga yo yampola eriyo ne komedi bwatyo bwali mulimu omuntu comedian ayina ebigambo kati nga olina kukkiriza nti nze nkomaawo gyokozanga babazitegedde tebazitegedde sizibakaka era tewali andoga kati abasinga baddirewo obutamanya wagwa n'agamba bankola ki bandoga otegera kyegamba ajja kujja nti comedy bamutekamu ebintu bingi then wabeewo ddoga eddala enkugambye eri omuntu afulopinze oli nga yali w'amaanyi yali comedian w'amaanyi n'aleetamu amalala n'aleetamu eddaga n'aleetamu effujjo n'ateekamu akamanyiiro ne bamukyawa kati bw'akyayibwa nti ffe mu Uganda wano tulina ekintu kimu omuntu bwe bamubba takkiriza nti bamubbi era agamba nze ne banziba nze ne banziba n'omusango omusajja mukulu wa mukazi mukulu agazi tebanzibangako naye nga amazima agakola ki agamanyi kati mulimu n'omuntu gwe osanga mu komedi ng'agudde bugwi takyalina bawagizi bamukyawa takyalina abategesi bamukyawa takyalina joko z'akola nga omuntu ne bwe yeekaka n'amuleeta byakola oluusi biba byebiki byebimu kati oyo munaga negundi mbadde maze emyezi 4 simuleeta lwe muleese era ebimu byakoze eki kati oyo naye osobola okumusanga naye n'agamba nti eryo ddogo so abantu abantu esorting n'abalala tulina tutuuka ekiseera amazima nga limiti yaffe ekomye ekyo mu komedi tulina okikkiriza bwe tubeera mu komedi nga tutakkiriza limiti weekoma nti akalimi ke kakomye wano kati basinga babeekaka akalimi kakomye naye yagamba nina okweyongera nga akalimi kakomye kati awo kikyaba alina okukola oyo nga akalimi nti bw'oba w'oli nga tolina kunoonya waddako sooka omaintaininge w'oli womaintaininzeewo oba otegedde toyinza olina bapromota b'okolagana nabo 3 nga tolina kwongerako balala 2 okuweza 5 sooka okuume bano 3 bo balina shuwa era bo bagamba kiggwa era bo bagamba nti sooka omaintaininga awo oyinza okuba olina ebbaala 2 tolina kufuna bbaala yakusatu oba yakuna sooka onyweze eno z'olina kati abaana mambo bagenda ne bakola eno gy'alina tenana gikakasa n'asaba endala kati banabe ne bagamba ekisooka si yawadde akola obulungi ate kati akola wali eri kati ate abeeri gye yalaze bawulira nti bamugobye n'eri naye bagamba ekitaza twali twafunye mufu twatomedde kati nga nawe neri bakugoba oyo omuntu ogenda okusanga yadalina amabala balina bapromota basayi bameka bakola ki mwebiri kiri kyegambye kyeddogo lingi nnyo mu komedi naye mu kategole kati tegeza abantu amubo tebakitegeera nti liri mu kategole bannange basobola eddogo liri mu kategole omuntu gwe baloga obutamanya ogwe baloga yagwa nga ye yagwa naye nga yagamba takkiriza nti yagwa yagamba ddogo mulimu naye yava ewaabwe nga teyasiibula mulimu nabava ewaabwe nga mama we yamugamba mwana gwe ebyogenzemu si byagala nga bwe bamusiba lulimi lwa mama we taata we ge bamugamba mwana gwe omulimu gw'ogenzemu tatwagala obeerera oya ogeze mu bya komedi tolibifunamu ng'alinako ekyo ekikolimu naye nga takimanyi kati yajja bandoga banzita ndaba emmese ndaba ensolima naye nga ekyamusiba kiri walala nnyo nga talina komedi n'omwamuliko mulimu n'abamu ababeera awo nga alowooza bulowooza nti bandoga nga kitegeeza mulimu n'abo nga yakimanyi nti yagwa naye nga jesi kyekwasa eregera waliwo oli nga yagwa naye nga yetakkiriza nti yakolaki kati ye ng'abeera awo mumugayi muneegundi nga tokyakola egindi abagundi bandoga munanga ate komediani gundi bwe bamuwa omulimu yandoga naye nga teri yamuloga
ye yagwa naye ye tayagala kutugamba nti nabanna ekintu kyakola ki kintu kyantabukako era bero kumusanga eyo omwe wagamba ze komedi namuvaamu mubeera mu ddogo eddogo liryomo ati ziguweddeko anti joka kyeki kyegambye tuluma omuntu akola joko nti nomala emyezi 6 nga tumuwadde lwomuwadde nadda zezimu n'omubusayo mwezi mirala 3 nadda ngera akola zezitya kati gwe n'ogamba oyo mugjeeko engalo kati omusanga ali eyo agamba kimu bandoga kati bali banne be bateekawo bamuloga awo batako osimba olunwe kati nemubamu n'abaana abalala bagamba babaloga ng'ebintu byakola si bibye ali mu byabanne mwagamba bamulogera kati oli najja n'akola waka wa munne ng'amazima waka wa munne ne bagana omugula naga bane mwana azanyanga gondi omwana akopera ddala munne kati oyo omwana gw'osanga atandika omanyi kwagamba gundi andoga bamundaze mbu ye kenyini omanyi wagamba andoga olw'ensonga mbu byenkola bifaanana ebibye kati andoga ansiranya atya okumugjayo ebiri nnyo mu bantu abakoppa bannaabwe buli wolikoppa omuntu n'omukoppa n'omufaanana n'omumalayo togenda kuhiitinga era ogenda kukomekera ogamba bakuloga oba kitegere nkubanga ebintu okoze bye ebimu gyokono gyakoppa kale abamu bamanyi okugamba muze nkyusaamu naye nga eddoboozi aliyiga ng'oli bw'owulira bw'ajja kuzina obuzina azinanga bw'oli ennyimba zaagala okukola oli zaakola n'amukopa flow y'emu empandula gy'amawandulamu ebigambo buleke gya bulekingamu ebigambo kati oyo bw'omusanga talinayo wamanyi gy'alaze omanyi wagamba oli yandoga be bano abakopa n'akoperamu n'erinnya ly'essomero bafe waliwo omwana yakoppa erinnya lya munne n'akoppa n'essomero naye nga bali mu bigezo bya UNEB otegera kati bakomediani kati bagamba bandoga byakola byebimu bifaanana ebya munne agaba bandoga otegera bebo so banyabo ne basa eddogo lirita gyembaga nti eddogo mweriri mu comedy mu category nti tetujagamba nti eddogo mweriri nti bafufuwa emmindi bagenda basiika bannaabwe simanyi bikinedda mu category ne bataloga bagaba baloga ate bano bwe basuulira alangizi namusuulira emmwanyi namusuulira akagundi mwebali abamu nabe oli olabyeko okimanyi nti abamu babasuulira ebintu ebyo nga bagirlfriend baabo wafunisa omwana w'abandi olubuto anti oli sita wafunisa omwana w'abandi olubuto akati omwana w'abandi olubuto waweegaana kati omwana yaleeta kyakola jjewe waka naye n'agamba nkusiranyiza kati enkero oyo bw'omusanga ku makya ng'agamba eddogo muliraba bakazi bagamba bakazi alina ekisiraani nedda ngo comedian wayagala omukazi omwana ow'obuwala n'omufunisa oluusi n'olubuto tumuwadde buyambi oli eno weefuula owakabi bakalaka ku TV bakolenzera mu bulango kati omukazi kyakola aleeta eddogo n'akuloga akusiranye kati gwe bw'ojja ng'otugamba bakomedi bannange bandoze kumbe weerabidde oli si komedi kigamba nti komedi eddogo lingi nnyo mu katigole basaba naye munkwate bulungi mu katigole mweriri olina akatatekeka essebo akati comedy bwe tuli kati mu comedy bwetu sector gye tugitambuliramu eyo engeri y'okukola nti ati mu comedy tulinamu kati nga bw'ojja okusanga abantu tulina okutegeera kati comedy we yatuuse waliwo enzigi ezimu kati nga zaggalwa mu comedy ng'enzigi zaggalwa ng'amazima ne bwo kati nja kuwa ekyokulabirako olwaleero luno teri comedian agenda kujja kuzannya bintu kuzannya bintu byabadde bihappeninze agera kusinga amooti mu side mirror ng'ebyo ezo tewali muntu agenda kujja kubizannya asinga amooti kitegeeza akakaji kakola ki kaggalwa kati teri comedian agenda kujja kukola comedy oba wakusabiriza oba wa stand up araiminge sawa namba sawa 2 buli lunaku n'enkya naluli abyiddemu nawe mugamba tijoke zino ze bazanya zezimu nga Mariachi
lai nga comedy yo no sim te eyola akakaji kagalwa ulani akagala ako ye awo yagalawo ani Maria chi sector ya jigala ndigolo no jango yogere bigama bifaraka kati anagenda kati bigamo kyaga byogenda okuwemula ebisinga mala chi byatayogedde tubinde ko kumchala ngo lyeyo simanya mwaka tu ani njagala muntu kyagenda okungama ti comedy ogenda kujango oli mwana mupya ohitingo nti Maria konga Maria chi buli kigambo ekisinga obunene akyogedde kachitegeeza sector eyo kuwemula anti sector okataka kajikagalwa era ni comedy ye nanga asura kuyita omubwongo obwo you are wrong ojja tugamba bakuloga ojja komekeza bakuloga kubanga kwa tukirize Maria yakola ki obo omwagala oba tomwagala awo yaggalawo nti tugenda kati mu duo comedy kati oduo ezimu nga zaggala duo banebe abantu abazanya ababiri kati mulimu duo ezo nga zakigala nti bamadota ni chiko botunulya ba Maulana ne Lweini nti ojja kutunanga ezo eyo kati kutoba nti abasigadde bona tugezaako bugeza tugezaako era abaana basinze okujja mu dduo bakoze ebintu byanjawulo ne bayitawo boswa tulabira ba Mary Hudson nti mulimu ba comedian katikati nga olaba ne mwana bayiya batube ne baja n'obusikaati uniform ebyabana kati olaba bajja n'ekintu ekipya kyekigambye kireka comedian yenna ali eyo bayokuzanya comedy tan lowooza nnyo kati tukiyita out of the box oyiyeyo ekintu ekyenjawulo nga olaba abaana ba TikTok we bayiya kino ekyabwe ekya sikiti eza sikiti ezo ogenda okulaba batalinamu busikiti babu otuuka ekisano obuza bane eyo omwala yadda nti yaliko TikTok babula naye nazanyamu busikiti atekamu busikiti nakola ku bintu ebyenjawulo bo bakyaliwo kyekigamba nti olina okubeera kati comedy muli tulina okutunuulira oluggi kiriwo entunuulidde layini ki kati kitegeeza bw'oba ogamba nti ogenda kujja mu stand up comedy wa Maria ki nga gwogenda okujjiramu kakati gwe weeriko just kyoyinza okukola ibirya mu kkuba eryo naye gwogambe kanyimirire asaidi toyimirira mu layini mwennyini yimirya asaidi nti obeere mu stand up naye ng'okola ebyenjawulo kati nga walaba stand up comedy abakola ebyoluzungu nti naye kibyala ne bakiza mu luzungu era ojana kusanga bamujja kusanga aboluzungu bawusikiriza netero okulabanga nga za Maria ki ni basiza mu luzungu era nenkasuka wa yebigambo toflowing ngo ono kati shigani kati so bibasiro tegereza ojana mu joke ezimu ojana zirowozaako gomaze kola nga bolaba emizannyo nti ba Patrico aba Aibe Mukibi bali baggalawo nga mazima theater bazigala Ebonies yaggala theater chovola bakati abantu abazze okuzanya emizannyo emipya tebatawanye kugenda mu theater tebatawanye genda kibakoze okimanyi kuzanya firimu bali bola bakati abapya bola batrendinga kati bamanya akazanya bakati bana basajja batukuba tujasobola kutraininga muzannyo tubane mujje kutata bonita tunawo muzannyo gugudde simanyi gugudde mujje ndi njakuwa ekyokulabirako ojajja blues ojajja waswa ojajja waswa waliwo we bali awo abaana bangi ba comedian abali mu category eyokwambala nti kakati abo abaana baggalawo kati gwe ali mu jukola ojukozeemu kiki kyogenda okuleetawo ekyenjawulo so kati comedy gwe twagala olwaleero luno era gwe twaniriza otegera era kyovyo ojja kwesanga nti comedy ali mu bantu comedy kalinganga kazinga buli omu otemako kwosobola kazinga kali wamu aka comedy totema tena okatemako era comedy bwe wamutemeramu tetusigazaawo kubanga comedy gwe tubale ba top betuba top 10 unoke nokulaba nga top 10 ate ba top 10 era ba top 10 era ba top 10
years and years ujja kwata Amoti ya Amalula family ujimba Mariachi ujimba Sebanga bani abo bajaja ujimba bamaula na Reini jangu tugamo zo ziduo ero nagenda kwesanga kati nga bobajjako kati nozawo kale nofuna kale duwe enziddawo kale tugabe abamanyi mu muri ba MC Vampire loudspeaker batumbetu muri ba Sami Shawa ba Niro banakayima koze university mwe bali banji ujja kuba kati duwe ziryawo onogenda okulaba nga nabo bali 10 kati kitegeeza nga bwogezako okunyiga okeko wansi era ekyamanyi ejasangayo 10 kitegeeza gyemigogo 3 top 10 ozeko top 10 eyokubiri osemeyo last 10 yani badde eyokusatu kati be bantu bebo 30 people 30 category abantu 10 kuba comedian mubamba upcoming kumene mwe upcoming sasa nze nakola upcoming emyaka ngena ngandi upcoming era zokulinya ku stage kyantwalira ndoze emyaka eji ungasirinya ku stage ninga so kwita MC ninga ndi upcoming nga tulyawo ndi kuzi drive kwembera okwo kyekigame nti nabo mwe bali bo upcoming je bali banji kati bwa buno obaka bwe bande mugezako gambiwereza abo upcoming so nti bwe ogenda kujja tulambigambo byenjogedde line yani jalo okujja okuzanyiramu tojja mu ya Moti kubanga bagenda kugoba muganda wange bagenda kugoba nkwegayiridde tozanye ebintu bya Moti tokopa Amoti mukope ng'omuntu nti ono wakabi waffe kikakola ali ku stage akenjabula abantu mukope kebyo tokola byakola obe yakola ogaleka abantu teberabira atolabye comedy ate abantu balaba comedy baganda bange so mbasaba temugerezaako kukopa bintu ebyo jangu n'ekituuka kyanjawulo n'ekyokubiri baganda bange kyembagezako balaga n'okwetegeera tobonaabona tolwana kubeera Mariachi abaana bakola nnyo babeere Mariachi abaana bakola nnyo babeere Reini abaana bakola nnyo tobeera Reini beera gwe bio original nga gwe ugamba nti nze loudspeaker nti sijja kumenya kana bigambo bya Mariachi nti nze loud waabwe nze ndi MC nze mpa shoyo kati nze nkola comedy wange nefuna bafandi bange ku level yange mukama nampeereyo omukisa n'ogenda ng'oseeya mpola olukanga weeyongeddeko okusinga bw'onoogezako okukaka ne weekaka n'owala ojja kwekanga by'okoza tero nabwonoonyi okoppa ebyoli n'akatuni kobadde olinawo bakagamba egenda bannange nno olunaku olwaleero tubadde ne MC loudspeaker abannyonnyola kye bayita eddogo mu comedy ndowooza bannaye abali eyo mukitegedde era mukiwulidde eddogo weeriri mu comedy mu category so olejja kugamba eddogo omuntu amala tusooka otuule wansi ogenda yo neddogo lyatugamba obama ogala bawa kumanya nze bawa lisiti neruga nti gundi nagamba kati waweddewo njabawa omulundi ogudda lisiti y'eddogo abeeroga n'abantu abamu programu eddako tunakola ekintu ekyo mbaweeko ku lisiti yamanya so banyama ne basabo loudspeaker MC ndi musajja Munnagomba era nga Bannagomba mwena mbagala nnyo awe empenja wensinziira mukwano yaffe mwena ne Nansana akala matendo mwena mbagala nnyo ampozi nja kutumirako mikwano gyange bagonzala tours and travel eno gye nkola basabo ne bannyabo gonzala tours and travel era woba oli eyo nga oyagala ettaka ku Masaka Road nditunda tulirimu nze kennyini nze ate nga tulambuza n'amasomero tulimbya tours and travel osooka nga olina essomero lyo tulina company eya Gonzala Tours and Travel era nga ye company yemu eyo tukola ebintu ebyenjawulo n'okuba nga tusoloza n'amayumba osobola okubeera eyo ng'olina ennyumba yo ekulemeredde abapangisa bakutawaanya ffe ekinyo ekyo tukola tukuwa cash gwe nannyini nnyumba ffe tukubanjiza ng'ojja kukamera tugamba nti jano nga sente zenda mwezi nga 5 ffe zisanga ojja ku ofiisi nga 5 ffe tugenda mu field
nituba n'abapangisa abo so kati ffe bajja ne basaba ebyo tukola anja okutumirako mama bulamu mama w'abaana atukose ettooke nkulamu webale nnyo bali eddala anyonga okutumirako get red wali nnyo omwana muva Bulaaya wali nnyo manye nange namusobola okuba bedde muva Bulaaya wali nnyo yakuva Bulaaya awo get red wali awo alisaidiza okasenga awo gyali eyo mukutumireko nnyo get red ne benkola nabo bonna MC Vampire oyo nkola yakuva Nansana oyo ne bloka abata basinga bagobaza Vampire sebo ne bloka mulungi nnyo atunda mamotoka so banye bale basebo so tubagira nenga tubagamba kimu eno show yaffe mukwano gaffe tunya kuba sponsor tunya kuba sponsor banna bwoba oliyo so tuteekamu tujanga otugave tubayanga tukakubanga n'ebintu bingi nnyo tune embozi nnene nnyo ozatuga nti sponsor te mu week loudspeaker mujje olabikenga emirundi 3 olabikenga emirundi 4 olabikenga week number so tubako ula ngansizulwa nga gwensinzidde mbasaba so Tavern Woods basone banya wembera buli wa kusatu era bobereyo ngo yakusekamu jangu Tavern Woods one king of comedy MC Mariachi twayongera muna kuzana ne band jo Samuzi band ya Sophie ne Sam Gombia babera nga otukulira live band live mu comedy Mariachi abera mu nange loud speaker ne ko service yase so mwena mukwano jafu muna batulaba sauna bakaina ne kamasaji bakaina jango yoteko tikigana kujjaka ku Tavern embere banga ate etambya jate bulungi so banyama ne basebo ndowooza tujja kusinkana week eddako